mu kamyufu akakagwa ak'NRM okwetoloola eggwanga lyonna. Kati nga ffe aba Team Musala twateekayo twagezaako n'okulaba nti twekennenya biki ebyali bigenda mu maaso mu kalulu ako n'okusinziira ku information gyenze nga nfuna kuva mu bacoordinators baffe okwetoloola eggwanga lyonna nti akalulu weewaawo tekagenda bulungi, mu bitundu ebimu kaalimu akavuyo kangi nga kalimu okubba, okukubagana n'obutali bwerufu, naddala nnyo ensonga y'essente. Ssente abantu bakozesa nnyo ssente okugulirira abalonzi ekintu ekitali kirungi n'akatono mu demokulasiya. Kaakati tukubira omulanga ssentebe w'ekibiina His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, era ne weewaawo tumusiima olw'okuteekawo akakiiko aka tribunal akali mu kwekenneenya ebitaagenda bulungi okuva mu kalulu ako, naye tumukubira omulanga n'akakiiko ka tribunal n'akakiiko k'ebyokulonda aka Tango Doi nti ku luno balina okubeera beegendereza nnyo mu nsalamu gye bagenda okusalamu okusinziira ku biri ku ground. Abalonzi kye baagala bwerufu, mazima, n'obwenkanya era kye balindiridde. Naye ekyo singa kinaabanga tekisobodde kubaawo, twali essuubi lye babadde basigazizza, kijja kuba kibi nnyo ate kigenda kutuleetera omulimo ogw'amaanyi nnyo nga ffe abazze bakunga nga bafeefeeta akalulu nga tukanoonyeza NRM. Tekijja kuba kirungi, kigenda okuleetawo ba independents bangi singa banaaba nga tebasaazeewo mu mazima. So n'olwekyo omulanga gwe mbakubira nti ebyo byenjogeddeko waggulu babyekeneenye nnyo bwe kiba kisoboka tribunal ereme okutuula wano mu Kampala ebeera awo, basindikeyo n'abantu ku byalo bamanye kiki ekyaviirako akavuyo. So n'ebyo nsaba n'abo abaateekayo petitions zammwe mubeere bagumiikiriza, tulabe kiki ekinaasobola okuvaayo. Bwe bivaamu bulungi, naffe abakola omulimu gw'okunoonya akalulu kijja kuba kitwanguyiridde.